twayogera ku favoritism abazadde gye balina ku baana. Ne mu Bible mweri. Omuzadde omu yakwata omwana we omu ne bafeera taata. Ne bawanyisa omukisa gwa munabwe. Ekitegeeza byava dda. Omutima guba ne intentions ettalimanya lwaki gukola ekintu oba omuntu lwaki akola ekintu. Bwe tunulira ku favoritism mu ezzenge ebaawo era ezzereeta ebizibu kubanga Bible eno etuwa ebintu okuyiga. Stories tulina zifaako ennyo okuyiga. Buli omu Katonda amubikulira kyabajje mu story for a purpose. Bwe tunulira abaana tutunulira abaagalwa Isaaka. Naye nno ng'ate tetunnabagenda na before even ogenda ku Isaaka ne Rebecca kubanga ye taata wa Yakobo ne Esau abaali abalongo. Wadde Yakobo omukisa gwe era gwali guva wa Katonda naye tulaba engeri gye bijjamu wano wakati ng'abaana. Waliwo favoritism eri mu bazadde. Abazadde maama yalina omwana we nga afumba naye. Ekirenzi kibeera mufumbiro ne Mammy's boy. Ne wabawo omulenzi agenda n'ayigga n'aleeta oli n'afumba. Kitegeeza yabeeranga ne maama we ebiseera ebisinga. N'afuuka favorite wa maama ne taata ng'alina. Bano bo baali baabagabana. Ate si be baali abalongo. Ate tewaali lutalo. Kati olutalo luno tujja ng'omwana atwala birthright y'ono. Kale nti abaana mu Bible wotune omwana omukulu yabanga ne authority ye leader buli kimu nga ye mwana omukulu yaje n'obusika bwa mwana mukulu. Kati era n'omukisa okupasinga on gwagenda nga ku mwana omukulu n'atwala. Kati tugenda olaba nga Esau agenza okuyigga taata we yamugamba amuleetere ennyama. Agenda muwa omukisa gwe ng'omwana omukulu era gwalina ofuna omukisa balongo. Kati laba maama bwawulira nti Waswa bagenda muwa omukisa gwe. Kati ona akimanyi maama nti taata amanyi Waswa bwafaanana olusiwe luyina ebyoya. N'ate taata ayagala ennyama maama ng'amanyi ogifumba. N'apanga ne mutawe naga ngenda gifumba twetaaga tutteyo ensolo eyina ebyoya njikuteekeko bw'anaakwata bw'ati alowooze nti ali ku Waswa kumbe kato. Kati maama n'apanga n'omwana we gw'ayagala ennyaafu n'omukisa. Lwaki oli amuwa omukisa gwe kibebi kyange. Ne bagenda maama n'omwana we Yakobo ne bafuna omukisa gwa Esau. Wetunulira byonna eby'emabega ebiri spiritual tujja bikkiriza nti Esau yatunda omukisa gwe naye tusooke tulabe wano Katonda kye yayitamu omukisa ogwo gutwaliddwa. Yakobo awatwala omukisa gwa Esau kubanga favorite wa mami ebintu byonna yali amanyi okufumbira taata ennyama gy'ayagala. Naye nga tetunnatuuka na ku Yakobo tuddeyo emabega before Yakobo Isaac azaalibwa. Tujjukire nti story ya Isaac ey'okuzaalibwa mu Bible Ibrahimu ne Sara baali tebalina mwana. Sara n'agamba Ibrahimu genda weebake nani niyagali omuddu wange ofune omwana. Ibrahimu n'akikola. Naye Sara yalabanga omwana oli. Jjukira abakazi wetuba olubuto nkubamu akafaananyi agali kye yaliko ng'alumya Sara. Bannanga akaana kasamba kali saidi eno kagala okakwateko dadi jangu eno anti omwana kati omukazi omukulu talina mwana omukozi yali olubuto ate nga abadde azadde Ishmael. Bw'azaala Ishmael ono bwa realizing anti Ishmael taba mwana we wadde yakusindiseyo oli azaale. Agenda olaba treatment y'omukozi fuuse endala omusajja agendera ddala. Katonda n'amuwa. Katonda bwe yamuwa Isaac. Ekyajjawo olutalo waliwo olw'ensikizo olutagenda kuva mu nsi olw'obusiraamu n'obukristaayo. Olutalo lw'obusiraamu n'obukristaayo buyina foundation ya Ibrahimu ogoba Ishmael ne maama we. Sara bw'afuna Isaaka bagoba Ishmael ye mwana omukulu bamugobye agende ne maama we Sara asigaza amaka ge. Tusoma nti mu ddungu eyo Katonda we yamujjukira n'amuwa Agali n'amugabirira ennyonta oba emulime mu ddungu amuwadde. Naye tetulina we tusoma nga Ibrahimu awondera. Ate yabawondera. Kati waliwo abazadde nga abaana gwe kuba akafaananyo za Ishmael ya planningiranga biki Isaac. Akenka kwatako.
ke katugobesa ye yatugobesa kati waliwo abazadde tuddemu kaakati waliwo abaana nga abaana abo wawasa omukazi omulala n'azaala bali abaana wabasuula tewabagoba nti bagende naye tobafaako nga bw'ofa ku baana b'omukazi gwe bayita omugole abaana ne babeera nga bakyawa baganda baabwe batandika olaba bye balina ofuna bano be babitwala basomera mu masomero bwe tuligamba ennaku zino bali mu international schools bano abalala tebali mu international schools kati waliwo step kids oluusi nga n'okusoma tebasoma kati nga favoritism ezzerwa mukazi yono omukazi gw'osinga okwagala abaana obaweerera bano tebasoma bwe batuuka ennaku enkulu maama waabwe balwana okufuna ekyokulya ku lunaku olukulu bali mu bikoko abo abaana oplayinze favorite ku bo bano be bakusingira okusinga bano kati bw'oba ekyo okizannye olutalo gwe togenda dulaba bano be bagenda odduulira be bayita abaana omusiraamu n'omukristaayo be balutegera Ibulayimu ali mu ggulu alulaba ne talina kyakukola lwatandika yalutandika nga tategedde nti alutandise tiyalutegeera kigenda kubaawo era Ishmael mwe muva eddiini gye bayita ey'Obuyisiraamu eno mwe muva abakristaayo bonna balina jjajja abwogo Ibrahim balina taata abwe Ibulayimu fenna gwe tuyita jjajja w'abakkiriza abakkiriza bonna abakkiriza mu Allah n'abakkiriza mu Yesu Kristo abakkiriza mu Almighty God jjajja abwe ye Ibulayimu kuva ku Ishmael ne Isaac taata n'agamba Isaac asigale gwe fuluma omwana oyo gye yali ne nnyina mu ddungu bw'aba Agali ye yasooka Ishmael okufa nkubamu bufaananyi ebimu Katonda teyabitulaga teyabituwandikira bimanya bw'aba Agali ye yasooka Ishmael okufa Ishmael yalowooza ki yadda n'abika n'agamba taata maama yafudde sisuubira nti yadda n'abika yali tali welcome mu nju ya Ibulayimu yajja okuziika kitaawe naye ye ku maama kati waliwo entalo eziri mu baana nga bazadde be baazizaala ng'omwana awoza ba step brother bange tebanjagala taatawo ne maamawo okusingira ddala taata wa playing favorites mu baana n'obaawula kati ate ne wabaawo abazadde ng'abaana bonna omuzadde eyo omu Dawudi nabbi yajja okufukako amafuta anoonya mu nju omwana Katonda gwamutumye taata agamba siinaamu baana balala nga Dawudi ali eri mu kulunda taata n'akulaga nti bano abaana be bano be baana Dawudi si mwana kali eri kalunzi kubanga bano baali basirikale taata aba n'ekirooto omuzadde bw'aba mulamuzi abaana be ne babeera baloya ne muvaamu omuyimbi abonaabona nnyo abazadde famire be babanga basawo ne muvaamu omwana afuuka tica oticha abonaabona ticha oba tolina makulu kati bwe tutunuulira ku lutalo olwaliwo wakati w'Abafirisuuti ne Isirayiri olutalo lwa Goliyasi n'Abayisirayiri batulaga nga baganda ba Dawudi basajja bagenze mu lutalo okulwana kitegeeza baali ba warriors Dawudi yali mulonzi tata yali proud okubanga abaana be gwe kuba akafaananyi nga President Museveni katugeza alina abaana balenzi 10 ng'omwenda bonna basirikale bali ku ranka ya bajeno ng'omu muyimbi kubanga Dawudi ebivuga yayimbiranga n'ebisolo bye tulabanga ayingidde mu lubiri ng'asunira Sawulo akadingidi kitegeeza bali bajeno oyinamu omuyimbi omu gwe bayita Bugembe oyinamu omuyimbi omu gwe bayita Levikisoni mu bajeno oba olaba nga tebijja kati favoritism nayo nga ogiraba omuzadde yalina ensonga naye wadde ensonga ogirina tekikkirizibwa kati Dawudi experiencing obusosoze bw'omuzadde olw'okuba nti omuzadde expectations ez'abasirikale alina akayimbi mu nju laba we bayita family meeting nga ne taata nga abaana buli omu ayimuka n'agamba nze jeno gundi Levikson naye n'ayimuka nakafulumya ennyimba 5 nawoza nakatta abantu bwe bati kati tulaba obusosoze nga bulina ensonga kiri kye twagambye nti omuzadde alina by'ayagala alina by'asuubira naye tekyabaawo
Daudi ya nyini paka mbana be Absalom huyo wadde yamwinako entalo Sulemani ye mwana naye yalina ensonga bonna ensonga werina tekijustifyinga busosoze abazadde tekijustifyinga mbeera gwegendera abaana bwe baba sosola Daudi yabona wadde yali mbuweza bwa Mukama ye destiny yali bwetyo tugenze ku mwana gwe bayita Yusuf Yakobo abbi omukisa lwa mama yes atuto omukisa mama amupangidde favorite wa mama Yakobo agenda okukola ewa Labani bwagenda okukola agenze n'ayagala awasa omuwala gwe bayita Rachel n'amukolerera emyaka 7 culture yaliwo omuwala omuto tasooka mukulu kugenda bwakolerera Rachel emyaka 7 Labani n'amusiba ani Leah ne bamufera okumanya yali ayagala Rachel era teyamatira Leah yaddamu akola emyaka emirala 7 noli bamumuwe kyekiraga kye yali ayagala naye kati ono Leah azaala bwafuna Rachel obugumba mwebuli Rachel ng'akoolanga Mukama Bible etulaga Katonda yajjukira n'awulira n'aggula olubuto lwa Rachel bw'aggula olubuto lwa Rachel Leah yali azaala mbuuza Rachel azaala ani azaala Yusufu your favorite woman only favorite woman ate only son ajidde mbukadde Bible etulaga Yakobo Bible kansomene eri wano Yakobo yayagala Yusufu bw'osoma Genesis 37 bw'osoma 3 to 35 verse 3 egamba Jacob loved Joseph more than he did any of his other sons yayagala Yusufu okusinga abaana b'abalala bonna n'agamba Joseph was born when Jacob was very old kana kamubukadde laba we bakawane kooti kana kamubukadde Barauben bali eri nga buli kimu yono jukira mubadde muzimbe waka mwe baana omukazi gwasinga okwagala tazaala n'omukazi ozimba Leyo ozimba omukazi gwasinga okwagala Rachel tazaala nze nzaala 12 years Ruben alinga myaka 3 era Bible etugamba nti which showed that Joseph was his favorite son and so Joseph his brothers hated him yali favorite bali ne bamukyawa n'alagira ddala nti yasinga n'amuwa ne coat of many colors Jacob awadde mutabani we olugoye oluyimba lw'owulira abasinga lwe bamanyi Dolly Parton coat of many colors my mama made for me kati eva mu Bible story ya Joseph ne Jacob taata awadde omwana olugoye kabeera waka kabeera ne mama n'afumba ne kabatwalira emmere tekagenda ko mu nnimiro tekalunda Yusufu tali mukulunda Yusufu atwala ngera baba bamanyi jukira ba step bwe kajja nga baga akakomye ndoza akagenda twalira mama wako lugambo kati step brother ate favorite bachawa Yusufu paka lwe batuka kati ate Yusufu nga ate mulosi ne bamugamba ffe tukuvunamire kwegamba buchayi bweyongera okukakana nga batunze Yusufu yenga buli kimu kirina ekiyukuye bakichawa buchayi so abaana bennyini ne bamubuuza golooza nti osobola ofuuka kabaka waffe ddala gebo weera bosobola ofuuka kati bo ne balowooza era Sitani kye yalowooza nti kibi kye yakola what the devil meant for evil ye Katonda yakijjamu obulungi nti we baamutunda ye yali papasi yayite afuke prime minister mu Misiri ate bajja kutuuka bayataaga ekyokulya naye bwe tudde ne mabega yonna tulaba taata ayagala omwana kati taata wano bw'otunulya story ya Yakobo efaananamu eya Ibrahimu yes ey'omukazi gwe yali ayagala gwe bayita Sarah nga tayagala agali kati laba neeno Yakobo alina omukazi gwe ayagala gwe bayita Rachel ne Leah so abaana ba Leah tebafuuka favorite Yakobo yakungubagira Yusufu bwe yalaba Yusufu Emisiri ng'agenzeeyo yagamba ne bwenfa yakiddamu yagamba kati ne bwenfa omanyi kye kitegeeza mmwe temuli nga balenzi weebali abalala olabira ddala nga bakuzaala ye like ne bwenfa kati maze okulaba gy'oli mulamu kitegeeza Yusufu we yatundibwa okuva mu buto bwe taata teyawummula yayina ennaku
n'atuma banoonye omwana ne bamuleetera olugoye nga lulina omusaayi, omwana we n'amanya nti yafa. Naye teyawummula, bwe yamala omulaba kati yagamba ne bwagenda kati amaze omulaba nti mulamu. Naye tuzze tulaba scenario z'abaana abasossolebwa. Ebibatuukako ng'omuzadde ayagaliza kirungi, baganda be ne bamwagaliza ekibi kubanga asossolebwa. Kati abazadde tulwane. Tulwane. Ndaba Maria we yali anoonyera Yesu. Omanyi abazadde omwana omu Yesu ayinza okuba abuze. Naye abalala tobabuzaako mirembe lw'omu abuze. Maria ne Yusufu ne baganda ba Yesu bajja bagamba badde bamunoonya. Yesu nabagamba badde na minding his father's business. Baganda yamugamba baganda bebe bano. Naye omuzadde ayinza okugamba bana temwebaka ekiro mufulume munoonye munnammwe. Munnammwe ayagala kulya kino mufulume. Waliwo obwana ekiro akandi katuka saa 2 kaagala chips. Ne bafulumya omukulu mugende eri ku kkubo muleetere munnammwe chips. Oba otandikiddewo balaga ekintu. Ono ali responsible okusinzira ku kyabaakoze. Bano bonna ne mubabonereza olw'omu. Nange. Kati abazadde tulwane scenarios eziri mu Bayibuli obutatubaako. Abaana baffe zisobola obutabakuggwe naye abaana bo baganda b'abaana bayinza oplaningira bwe baba step children bagenda kwekyawa nnyo. Olituuka okuva mu nsi nga tebasobola kweyamba. Naye tunulira Bayibuli baganda ba Yesu ba James babuulira enjiri. Ng'ate Yesu yali muganda waabwe. Kitegeeza baamwagala. Ne waliwo abantu nga muganda waabwe looya ng'era tebamwagala. Recent nalaba TV, nalindaba YouTube, nga ndi ku YouTube. Nalaba omusumba Pastor Male. Yali ayogera ku muganda waabwe Mabirizi. Mabirizi ono looya. Yawabira buli kimu. Mabirizi nga amwogerako okuba nti muganda waabwe kuva dda alinako obuzibu. Yatwalako taata waabwe mu kkooti. Yatwala nga biryawo byonna ogenda olaba nga kiraga nti wadde looya tebamwagala. Beera ne bwalooya bwo tebutugasa, tetubwagala. Kati osobola ottiitibya omwana ne bwafuuka kyafuuse. Abooluganda tebafaayo, tebibagasa. Bagamba yamanya abeere n'obugagga bwe tetwagala mmanya. Tebamusaba wadde balina embeera ey'okwetaaga. Si lwakuba nti abammye tebamwagala. Baakoowa. Kati taata bw'oba ofunye abaana abalala mu mukazi omulala, abaana bano lwana okubanga obaagaza. Abakazi oyinza obutafuga ndowooza zaabwe. Naye ate tokkiriza mukazi omu kuinfluencinga kuleetera abaana bano kubanga basobola otuuka ku level ey'etta. Abaana bafuna obujja. Naye obujja obumu buyinza otuuka ku level ya Kaini. Kaini obujja bwe bwali ku kiweebwayo Katonda kikkiriza ekya Ebo ye kino ekitakkirizibwa. Kati waliwo obujja omwana bw'asobola ofunanga ono omuwuliriza n'omuwuliriza bano tobawuliza ono bw'ajja okwogera namugamba nawe ndeka nkooye ono omuto bw'ajjanga omulera obadde ogamba ki? N'olaba kati ng'ogenda leeta Kain spirit ono okutta muganda we tekigenda mulwamu. Lwaki ye gwawulira? Bwe mugamba tukole homework nze bwe mubuuza ekibuuzo ku bintu bya homework ye tabirabamu, ebyoli abirabamu. Lwaki onali accepted oli tali? Kubanga kye kyavirako Kain okutta Ebo. Acceptance. Waliwo abaana nga bali gwe maama taata gwoba rejectinga. Ensi bwekugaana tekirina buzibu. Nze waliwo time scenario gye nalimu nga ensi esobola okunvuma yonna neggwayo nga bwe nzira ewaka waliwo ngamba I love you nga kimala. Waliwo omuntu nga ali omu omwana gwe yeetaaga mu nsi okuyimirira ye muzadde. Kati gwe omuzadde omwana tomu acceptinga, ensi emu rejectinga, agenda yimirirawa? Kati waafunirayo omuntu alina intentions embi namu acceptinga nakkiriza. Kanti kugereze mu church. Katonda Yesu yatuwa the parable ya prodigal son. Kye bayita prodigal son yali mwana munju. Omwana munju n'akemebwa amasanyu g'ensi. Agebwe luwenju kati ffe gye tuyita ensi. Kati obulokole ffenna tuli baana. Ne mulimu abaana mu church n'alengera amasanyu g'ensi
n'ayagala agende nga mu church asaba Katonda obugagga naye ng'obugagga obwo tayagala kubeera nabwo mu church ayagala genda kucyakala mu bidongo byansi prodigal son kye yakola taata n'amuwa bwe yamuwa n'agenda taata yasigala alumwa era yasigala atuula nga atunula mu kkuba alaba oba omwana n'akomawo church omwana gwe bayita prodigal ye mwana omulokole n'afuna olubuto ye mwana omulokole omulenzi n'agenda n'anywa enjaga ye mwana omulenzi n'agenda n'ayenda ebintu byonna ebyensi beyeegombye n'abikola prodigal son ensi yamukuba n'abalamu n'agamba n'abakozi bewange bewa taata wange mu nju ya taata tebalyanga bwendya ngali bubi nnyo n'agamba kankomewo bwe yakomawo emikono gyali miggule egya taata kati mu church omwana bw'afuna obuzibu kitegeeza ali mu nsi emukubye kati omwana oyo n'akomawo n'olubuto mu church bw'akomawo n'olubuto mu church oli omwana agamba naye wa taata kanzireyo nsobezza kati bw'akomawo mu church waliwo bano abafuuse basekretale ba Yesu basekretale ba taata abo abayambako taata ne baagala bamuzzeeyo gy'ava naye taata ow'omu bayibuli yamwaniriza n'amwambaza olugoye olusinga olulungi n'amulabira n'akola ne pate olw'okkomawo kwe ekkanisa erina okukola pate ng'omwana abadde agudde akomyewo mulekerawo okuba abaana amayinja ekkanisa buli kyolowooza nti oyo omwana abadde talina kikola naye ng'akomyewo mu church ye prodigal son Yesu gwe yayogerako mumwekaminge mumwambaze mumulabirire amanye nti taata akyamwagala kyekigenda omwerabiza ensi n'ogikyawa kubanga oyo omwana kati akompayarinze alabye ebiri eri n'ebiri eno kati waliyo abantu abamu nga Katonda asooka n'abaleka bagende be-experiencing bamu appreciating kyabawa waliwo abantu abamu nga Katonda alina sooka mujja ku mulimu okusiima omulimu gw'alina nga bw'aba ku mulimu ali mu muzannyo ng'abeera mu muzannyo Katonda naga kansooke ngumujjeko ayisteko mu mbeera nga talina mulimu bw'anaagitegeera ajja ku appreciate nga kyenzirako mmuwa nja kugereza mu covid nze mu covid nzikiriza nti Katonda yayagala ekkanisa esooka eggalwe to appreciating kye bayita fellowship omanyi abantu bakuŋŋaana lwa nina ogenda ku chaachi sande era ku sande nina ogenda okuyimba sande nina ogenda obeera asha sande nina ogenda okukolayo bati omusumba nga n'omusumba agolokoka ku ssaawa 2 nga ku 2 kitundu alina obuwulira enjiri nga tali ready it became part of them nefuuka culture nefuuka kalombolombo nga Katonda afuuse for granted business as usual Katonda n'asooka asikayo buli omu buli muntu n'atandika yayaana essaawa zino abasumba babuulira enjiri nga batya ne covid okudda essaawa zino bamanyi omugaso gw'okuŋŋaana abantu baakeeranga bagamba musumba tuddamu ddi okuŋŋaana abazadde baatandika okwapreciatinga amasomero baatandika olaba baamanya emyaka 2 ng'omwana tasoma kyekiri Katonda embeere mwagirekawo tuyige kati waliwo abantu mu church nga Katonda yabakkiriza teri kintu kibaawo ku nsi nga tekiyise mu maaso ge akirabye naye alina ensonga kati bano abaana oba n'abantu abakulu ababeera judged omanyi eringa social media okusayira emisango nga tonnagenda mu kooti oba omala budde kooti yeesala emisango Katonda yagisala naye tulina bano ba righteous than thou tuli batuukirivu okusinga omanyi mu church mulimu ebibi bibiri ekibi abantu kye batalabye n'ekibi abantu kye balabye abantu abakola ebibi abantu bye batalabye balowooza batuukirivu mukulu toli mutuukirivu just bantu be batamanyi omuwala afunye olubuto tulina omwebaliza Katonda nti talujje namwe akyayina n'entiisa tulina abazifuna mu church ne bazijjamu nga bamu n'abaana babasumba kati tulina lwaki ngenzeeyo eyo waliwo omwana ono ali ewaka agenda ofuuka prodigal lwakwegomba naye nga yeegombye kyogaanyo muwa nga naye okirina
taata owa prodigal son mutabani we yagamba yagala genda bwe yamusaba yabimwa byonna byayagala byonna yagenda naye noneka bibye teyekwasa era waliwo omwana atayinza gamba era omwana omubuuza naye mwana wange kiki essaaku watayina ansa byonna byabifuna byonna ne wabawo omwana nagamba wannyimange emmere kye nava nabbe wa neighbor bombi baana waliwo omwana agenda nga ye waliwo gwe bayita omwana w'okubula bw'otunuulira Judas Iscariot yali mwana wa kubula yali amu Yesu olukwe ne wabawo Peter yamwegaana olw'enkoko nadda ate teyagenda kwetta yadde eri n'akaaba ne yeenenya kubanga yeeganye Yesu abo abaana bombi ewaka tubalina oyo w'okubula buli kimu okimuwadde buli kimu love care sente omuzadde wena byalina omuwa n'asalawo n'ayonooneka ne wabaawo n'ayonoonesa olw'okwegomba kwa laavu anoonya okwagala agudde mu mikono gya musajja gy'afunidde olubuto ne siriimu kati bw'aluza ewaka maama ne taata ne mwefuula innocent nnyo ofuna otya olubuto okola otya biki njagala odde wali ng'omuzadde weebuuze yandirufunye ddala sikirinaamu mukono tubadde kwono prodigal son agezezzaako okudda ewaka how open are your arms abazadde yes oli disappointed naye ekibuzo kiri nti oyinamu omukono kubanga waliwo abazadde nga maama ne taata mwawukanye naye mwazaala abaana wakati awo mubaana be mwazaala mulinawo Kisaache ne Makula bannamakula weetuli babiri kati taata oli okyali muto ne maama akyali muto maama n'ogenda n'ofumbirwa ne taata n'agenda n'afumbirwa eyo ne awasa eyo gye mugenze ne muzaala ffe wano wakati mutulekeddaani ensi bakuze bw'ona ogenda eri waliyo step father eno waliyo step mother bonna ani agenda okukkiriza kubanga maama wo waafumbirwa tayagala baana ba musajja bamenye ono musajja gwalina katagenda baleeta bateeka wa jjajja bw'awasa maama atya maama ayinza step mother ayinza obutabagala mwenna nga babaleka ewa jjajja kati nga mwe mukulira ewa jjajja nga bali bakula ne maama ne taata oluwonko olusooka lulwo bano abaana singa batandika emize n'okunywa enjagana kiki mwina authority evaayo egamba nti agaagaana ekyagantamya kwonooneka kiki ekyabonoona tebalina ababuulirira jjajja bw'aba yabakuza tekitegeeza nti generation gye yabakulizaamu ne bano bw'agenda obbakuza banjawulo nnyo bano abaana basinga buli muntu okubeera nga obwongo bwabwe budduka nnyo buli fast bali mu exposed abaana bali fast eno generation gye tulimu kati abaana abo basobola okujjanga ewuwo maama ne bagamba mami tetulina ngoye ne bagamba nja baweereza ne bagenda ewa taata n'abagamba nja weereza maama wammwe ne babeera awo ne balindirira mwembi ne mutalabika banange kiruma maama waddamu n'ofumbirwa naye abaana tebalina maama mulala taata waddamu n'owasa naye abaana tebalina taata kati ate bamaama mwegendereze nnyo abaana taata obutamukyayisa baana kubanga waliwo bataata abakyawa abaana lwa maama wadde bali innocent nga maama yaliko ekikyamu bw'ogeza n'oyawukana n'omusajja fuba okulaba enkolagana ye n'abaana girwaneko ebeerewo omugambe enzikiriza twagaanye nsonyiwa nakola kino na kino abakulu mwesonyiwe olw'abaana bano abaana beetaaga ziyinza okuba si school fees naye beetaaga okutegeera nti baagalwa naye okimanyi nti yes siganye bamaama gye bali abo abakyayisa ba taata naye okimanyi nti eryo ne bano bamaama nga they are doing everything they can okuteekawo bridge eyo naye ng'omusajja tayagala kumanya kati omusajja oyo ekimuleetera ekyo alina omukazi omusiru mu nju afuula abaana bajja be mulimu oyo omukazi omusiru alowooza nti omusajja bw'anaalaga bali laavu ekifo kye kigenza ajja kwagala ne ex ne maama waabwe waliyo omusajja nga baayawukana dda n'omukazi nga yeetaaga abaana baabalabirire omukazi tagenda muddira kati ate nawe omukazi ali mu maka bw'oba oyagala oyongera okwagala omusajja ono yagala abaana be
Yes. Bw'oba oli scared nti abaana bano bagenda mugatta n'omukazi oli kitegeeza gwe takwagalangako. Era n'obwona olwana otya asobola omuddira. Oba ayogedde n'abaana kubanga obwenzi bw'omusajja tabukola kiro kyokka okulowooza nti yasuze naawe tayenda weerimbye. Bw'aba akyayagala maama w'abaana tosobola kistopinga. Kitegeeza kikozesa abakyala ebizibeera insecurities. Bw'oba okimanyi ng'otya nti bwana ayagala abaana bali agenda kuddira oli omukazi tamukyawanga. Hizo kuba yamukyawa naye nga gwe kiri mu mutwe gwo. Kyejjeemu. Bw'aba omusajja akeera n'akuwasa oli yamulekawo ng'amulaba. Amumanyi n'omumanyi okusinga kubanga empisa ze ennungi azimanyi, embi azimanyi, ebirungi abimanyi, gwe tanna kuyiga na kuyiga. Kitegeeza yandiddidde oli okuriskinga okubeera nawe gw'atamanyi. Yandibadde n'oli amuleseewo. Kati gwe tomutamaate. Kubanga osobola omuirritatinga n'akwetamwa n'akukyawa n'ataddira oli mwembi n'abata. Gye bali abasajja ng'alina X ne gwayagala nga gwayagala amufuukidde ekizibu alowooza akyayagala oli n'agamba ye nfaaki n'akuta ng'ononooza kw'oli oli mu masimu ge X gundi kati yaddawa abaana be yabateekawa akola ki naga ye nfaaki kambiveeko nkuza abaana bange. Mwembi n'abakyawa. Kati mu mutima bw'oba okimanyi nti omusajja akwagala tolwana na mpewo. Kibuyaga bw'aba ayita muleka ayite. Kakkana. Kwata olaba omuti ekizibu ekisinga omenya relationships zino empya. Omanyi kye bayita nursery bed bana batunda emiti. Bayina obuti bwe batunda nga babutadde mu kaveera bwe bateekamu ettaka. Bw'okagula okatwala bw'otyo era bw'okatwala okasimba osima ekinnya okusinziira ku muti bw'oteekamu n'okajja mu kaveera n'okateekamu n'ofukirira. Kati omulimu gw'omuti gw'ofukirira gwe okusimba emirandira gyagwo gikke. Gw'okanya kufukirira n'oteekako fertilizers ebigimusa. Obuvunaanyizibwa bw'omuti kwe kusimba emirandira. Gw'okola ekikyo ye marriage. Omukazi bwe baba bakwana bakujja mu nursery bed. Bwe bakuwasa bakutadde mu nnimiro bakusimbye. Tofaanana ali mu nursery bed. Bwe bamala okukusimba bagenda kukulabirira, bagenda kukwagala, bagenda kufukirira, buli kimu bagenda kikuwa kye weetaaga. Obuvunaanyizibwa bwo kusimba mirandira mu makaago. Kati bw'oba oganya osimba emirandira kibuyaga najja n'akusuula. Teweekwasa musajja. It's your fault. Kiriza taproot which is love. Ebirala bino byonna bye muyita sexy, bye muyita keya, byonna gye mirandira gino emirala egy'emabbali eginyweza guno omulandira ogw'amaanyi. Kati omukazi bwe walema osimba emirandira mu bufumbo bwo oli omukazi ali ebweru mugjeeko ebirowoozo. Bw'oba okyali shuwa nti asobola otwala omusajja nga yamulekawo takwagalangako. Awo toli mumaka. Omusajja yakuwasa lwa kulumya oli kati. Waliwo abakazi be bawasa okulumya. Oli mu nursery bed. Wetaaga kuzaayo. Wetaaga kuzaayo. Gye emiti gy'osimba ne gifiira mu nnimiro. Ng'ogufukirira. Nenga guganye. Gagulooza gukyali mu kaveera. Ne gugana okusema omuti we guba mu kaveera guba gukimanyi guli mu kaveera. Era we gwasiza akaveera guba gulwanya ennyo nti bannange nina okufuluma. So kati gwe bw'oba oganye ng'okyayagala ice cream ng'okyayagala outings zize bakolanga nga bakakwana nga by'okyatunu oganye osimba emirandira. Kati bw'anaalaba ng'oganye osimba ng'atandika okukomparinga. Ono ice cream oli omukyala yali alowooza kuzimba nju. Kati ngaddayo. Naye nammwe abasajja muve mu ebyo bye mugamba mbwe abaana nabakyawa lwa nnyaabwe. Lwaki obakyawa? Teyabakyawa.
aina busungu ku nnyabwe nga butadde kati obusungu lwaki obuteeka ku baana ekyo kyenjagala kiveewo. They shouldn't have it. Bambi abaana tebalina musango abazadde tubagamba abaana tebalina musango naye mama weewale kubanga kino kyenda kyo abaana bano yeggwe weewale okusindiikiriza omuntu ono kyenva siwagira buli muwala gwe batarwepinze kusiba musajja tomutwala ku poliisi kati kisusse mmwe kirimu omwana gw'omusibira omwana ono lyekkomera lye buli lwamulaba taba kuba ono singa tebansiba bakwata nedda wajjamu empale ng'ogenda kufuka nti nedda gye wali ogenza okwegatta n'omusajja w'amaziga yali akuteekamu walowooza gankuba tegalina kye gagenda kuzza nti nedda lwali lubuto walufuna guma omwana ono weetikka obuvunaanyizibwa bw'aba omusajja agaanye toteekawo mbeera ettankolagana asobola okuba nga tabakyaye tayagala kukolagana nabo ate bw'atakolagana nabo ne sayidi ye tekolagana na baana senga jajja taata muto. Whose fault is that? The mother. Why? Kuba oli like ya sitaddewo mbeera ekola kyereta luwonko gwe atayagala. Then why is it my fault? Omuntu ayagala asaddaaka. Abamaama bangi abasaddaasa eddembe lyabwe olw'abaana. N'agamba okunoba abaana bano bagenda kusigalawa. N'ayawula ekisenge n'omusajja n'asigala mu nju y'omusajja gwe yakyawa edda gw'atayagala olw'abaana survival yaabwe. Era agamba abaana bange bakyali bato kubanga akimanyi tebannatuuka ku myaka gyeyimirizaawo. Yes. Kati gwe kola yo sacrifice obulumi bwo busibe ku nkondo bw'olina ku musajja olw'abaana bano. Yesu yerese eggulu Sitaani yalimanya obulungi bwali kyova olaba tayagala n'abantu digenda mu kyeyafiirwa tayagala mulala akitwale. Naye eggulu eryo bw'aba yaleka okusinzibwa okwali mu ggulu ebitiibwa ebyali mu ggulu buli kimu kyonna ekyali mu ggulu najja n'afuuka omuntu nakkiriza akubibwe nakkiriza avumibwe bamuwandulira amalusu bamukole buli kimu kyonna kye baagala okukola. Yabikola lwa kintu ekyo mukwano. Waliwo firimu gye bayita The Passion of Christ. Simanyi oba tayite tugitegeera. The Passion of Christ. Okwagala kwa Yesu. Passion of Christ firimu bw'ogiraba omanyi kyeraga teraga kuzaalibwa eno byonna stories etwalaba mweri efirimu Life of Jesus. Party 99% eraga kubonyaabonyezebwa kwa Yesu nga baagala okulaga ekifaananyi. This was his passion. Laba love gye yamutwala. Kati maama love y'abaana bo tulageeko gye kutuusizza nti bannange love y'abaana yanneetunza gye bali abo abakazi ng'olwaliraga bannange singa tebaali baana simanyi na lwaki nayingira mu bwamalaaya baali baana Katonda ansonyiwa. Oli n'agamba nabba lw'abaana Mukama ansonyiwa nga ekintu kyonna kyagala Mukama ansonyiwa ne Katonda yalaba waliwo omwana eyamusindikiriza. Waliyo abakazi b'osanga ng'ali lubuto ng'ali mu kukola mu kusomba bulooka ng'akuba amayinja eyo embeera mukubisa amayinja mwana. Abakazi abo abasacrificinganga olw'abaana gye bali waliwo kisa kirogamba kanneebake naye nojjukira banaalyaki ekikusindika ku mulimu baana si ggwe gw'osobola okera noga kanneebake njafuna yawo ndi erindaazi nolowooza fiizi ate baagala boto ate baagala kino ojja ssanga nga ebintu byonna by'oliko 90% mwana 10 yeggwe gwe bayita maama. Kati obusungu obulina ku musajja obukyayi obulina ku musajja otyanga obumize olw'omwana olaba abakazi mumira emiggo neweesimulako neweeteekako make-up ensereka ettegeera nti omusajja yakubye n'omuprotectinga. Ate kino ekyenda kyo baakusazeeko manyi kye bayita ekirira
kyetulinda kikale kyekyenda ekigatta ku placenta ejja ku lubuto lwa maama ekiraga connection omwana lwe luseke lubadde lulya maama baino kisalo ba disconnectinga omwana ajje ku nsabere independence y'omwana ku nnyina etandika basaze kirira mu ddwaliro kati singa kibadde kikyaliwo mwanditambudde babiri nga bana balongo be bagamba bayita batya Siamese twins bano bakojoindi abaana begasse abekutte abo abaana abo abekutte mama n'omwana we ensi ye yasalawo ebaawule era singa Katonda yagamba nti ekirira teri kisala mwanditambudde tulina omuguwa nga guli ku lubuto lwa mwana nga guva mu bukyala n'ekkundi ly'omwana nga batambula banyumya nga maama akyaliisa omwana nga mama kyalya kidde eno emotions z'omwana ez'amaama zikosa omwana bwe mwandibadde era omuntu nga muli wamu katugeze abo abaana be bazaala nga beekutte ono akimanyi singa emmotoka etomera ono nange entomera kubanga tuli wamu tetuli baawufu ye maama n'omwana kati ekimugwako kyonna kikosa nga bw'ota kola fujjo ng'oli lubuto nti omuntu akusamba olubuto abatta babiri n'ono sigala mu mbeera y'emu nti taata bw'amukyawa nkosebwa bw'atamulabirira nkosebwa naye ono omusajja ow'okubula eyalinga Ibulayimu eyasindika n'asindika Hagali ne Ishmael gye bali tagenda kunoonya kati kyenkusaba kola nga Hagali bwe yakola kaabirira Mukama ajja kuwulira Hagali mukoppeko ekyo kaabirira Mukama kubanga Ibulayimu teyaliwo bba wa mmere nga bali mu ddungu essaawa zino oli mu ddungu n'abaana naye totawaana mukyaya kyova olaba omusiraamu alicognizinga Ibulayimu okuba jjajjaawe oba yamunoonya oba teyamunoonya ekitegeeza Hagali asobola okuba nga teyagamba Ishmael bigambo bibi kukyawa kwegana kitaawe waliwo abaana nga beeyambudde amanya ga kitaawe lwa nnyabwe ogusajja ogwo gubite gwanira kuba kitaawo nga n'omwana agamba okuva n'olwaleero sinze Namakula nze kisaakye ngeri Namakula tulibikka nalibikka badde nkugamba nti nze erinnya erya Namakula lyo nalibikka era ng'abalimanyi babale naye nze tekyali ntula okuba bankyaya kitange naye ye mwennyini nabiraba tabeerawo nalaba bye yakola nnyiiga nga weebuuza ye lwaki ndi wa Lugave kinnyambye kitiya ekika kino ye bw'aba taata wange kikyanyambye nga taata ekyo gye kiri ng'abaana be bakyebuuza ku muzadde kati omuzadde atuulira kola paatiyo taata bw'oba olina omukazi ng'akugaana okulabirira abaana bo omukazi oyo takwagala ali selfish nnyo nti yeegwanyiza olabirira ababe ate bali kubanga abaana bano bonna bwe babanga si babe babo ababe n'abooli babo bonna musaayi gwo bonna balina erinnya lyo bonna bakikakyo bonna bwe kiba nti bonna balina sengoogu jjajja omu abava sayidi yo kati omukazi ono insecurities ze ate tezikufuula musiru tezikufuula musiru bw'olemerera okubeera omwami beera taata kubanga eri decision yiyo era n'oli yasalawo okubeera nawe n'osalawo obeere naye ne mukkiriziganya embeera nejja ne mwawukana abaana bano tebalina mulala gwe bagenda mujja omukazi asobola ofuna omusajja omulala nawe nga bwe wafuna omukazi omulala abaana tebalina gye bagenda kujja taata ne maama yeggwe so lwana nnyo kola gwe fuba okole ky'osobola okukola kigaana ogambe mbabuulire nagezaako era nebigaana effort ye erabika omukazi wali abakazi abalina abakyayagala abasajja oba bakyalina obusungu oba ayagala okulaga ensi nti zensobola obeerawo ng'omusajja ono taliiwo nja beerabirira abaana bange tompa kikumi kyo sikyagala biki just atya kwatula kugamba ng'abasajja be bagamba abakazi bw'oba oyagala obuyambi komawo omukazi naye aba ayagala kigamba bw'oba oyagala olabirira abaana komawo ani amenyeka
kati omukazi muddalu mufujjo ate abaana be n'abalemesa okubanga bafuna kye badeserving okuba nabo soko okkirize mu 20 omusajja ono yakuleka neetalese baana bw'aba waakudda fukamira saba Katonda kye bayita omubiri tosobola kiwangula ng'olwana na musajja ayina ensonga z'atagamba lwaki yagenda kati bw'osaba Katonda either gwakukyusa kubanga asobola ko omusajja ng'ekyamutwala yali ggwe kati saba Katonda akukyusa omusajja akomewo nga wakyuka bw'abanga ye yalina ekizibu saba Katonda amukyusa akomewo naye abaana bajjeewo abaana mu ntalo abaana mubajje mu ntalo zammwe tobakozesanga kanyeebwa kukwata mmese abasajja si mmese ne bweba mmese esobola okujja n'eri akanyeebwa akabaso ne katagikwata kati tokozesa fujjo tokozesa ddalu beera maama ayagala abaana be beera maama yeefiiriza omukwano abaana bafune beera maama ateekawo omugongo buli kimu kikube ye wali olabye enkoko enkoko enkuba egikuba ebisa obwana bweti n'ebikka obwana n'etoba n'etintima gusobola okubaamu n'omuzira n'efa abaana ne bejja bokka mu biwawaatiro ng'enkuba ekedde nga maama afudde nga bo weebuli gwe bayita maama beera abaana bano bakulembeze muyina obusungu bannange tuyina obusungu nze nayinako nange obusungu ku musajja ne mwagaliza n'okufa naye omwana ono nga sagala aleke kubeera nga talina identity mu nsi bwe bamubuuza ovawa tusome Bayibuli Yesu mu lunyiriri mwava mulimu namwe amanya gammwe abakazi oba bamuzukulu we tunagamba nti mutabani wa Dawudi muzukulu wa Dawudi oba tunagamba muzukulu wa Ibulayimu Katonda wa Ibulayimu Isaaka Yakobo awo mulabawo Disaala taliwo Rachel Jirawa Rebecca ayina waali omwana muleka afune identity ye eri side ya tata oba okoze sente oba zenkana watoli mu wakika noboli weza akawumbi tekagaba kika tekagaba taata ekigendo muwe ekikane taata ye saddaka gyogenda okukola ogambe nsadda seraavu gye nnina ku musajja oyo nsaddaase buli kimu kye nnina ku musajja oyo nsobola abaana bano okufuna future ennungi naye n'abasajja abo balaba atuula n'agamba naye bannanga omukazi ono nze nakulira mu balenzi ne mu basajja mbabeeramu nnyo naye waliwo owulira emboozi y'omusajja musajja ganange mukazi oyo angumidde banaye nga nali muzibu naye mukazi n'afumba nanga mukazi wange kyovula buli kimu kyetaaga n'akirya oba oliawo nga yeetise kiro y'embizi ng'agenze naye eka nga yeetiseeyo ka Rolex n'agenda nako kasobola n'omulaba nga mutwaliddeyo ka juice naga mukazi wange akasinga okwagala tabigamba naye abimanya abiraba alaba struggle alaba okunyiikira kweri abaana naye kyalina kyasobola okukuwa naye tagenda kigamba basajja bali proud nnyo tebagenda byogera bwe tuba tulinda batusiime ajaga bannange we bali kufumba naye ekyokugamba nti we bali kulabirira abaana nange we bali kundabirira batono agenda okyogera bati anti bwanakigamba ng'omera amalala Okay, my dear parents, buli omu get off your high horse. Kakanako, kola gwe kyolina okukola. Do your part. Kikina kye kikujjako. Accept, do your part.